mu kaweefube w'okwongeza ku muwendo gw'abalambuzi abajja mu ggwanga buli mwaka okuva kakadde akamu mu emitwalo 3 okudda ku bukadde 4 ng'omwaka 2020 tegunnatuuka, ekitongole ky'ebyobulambuzi ekya Uganda Tourism Board ne Minisitule y'ebyobulambuzi bakutegeka omwoleso gaggadde ku kisaawe Kololo okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Omwoleso guno gugendereddwamu okumanyisa abalambuzi abagwira n'abawano mu ggwanga ku byobulambuzi ebiri mu ggwanga bye babadde tebamanyi ng'ebika by'emmere, emigga, ensozi, ennyanja n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo. Tugenda kwolesa kye bayita Uganda era tugenda kufuba kyonna ekisoboka okuba nti buli ggwanga, buli kitundu kya ggwanga kigenda kukiikirirwa. Ekigendererwa mu kino kwe kubasobozesa okumanya bye tulinawo musobole okubiguza abantu abalala n'abantu abalala babimanye ate basobole okubiguza abalala. Ku butabanguko obubadde Kasese, ebitongole by'obulambuzi bigumizza abalambuzi ng'embeera bwe yadda mu nteeko nga n'ebyokwerinda biri ggulugulu, nga n'olwekyo ayagadde okugenda okulambula waddembe okwetaaya. Twagala okugumya bannayuganda mwenna, si kubagumya bugumya kyokka wabula okubakakasa ng'ekitongole ky'ebyobulambuzi abasobola okugenda e Kasese nga mateekateeka egenda okubeera e Kasese teriyo mutawaana gwonna. Ensonga y'ebyokwerinda e Kasese eri mu nteeko, teri kibagaana kugenda Kasese kulya Krismasi yammwe, ate n'ab'e Kasese teri kibagaana kutambula kubanga embeera eri mu nteeko. Tumanyi nti tuli government is in control n'ebyokwerinda birungi e Kasese. Kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi y'emu ku bintu gavumenti byetaddeko essira okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byayo eby'omwaka 2040. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, Amalindirire.